Walukagga yennyini nnyini ng'ali ku kufa kwa kitaawe yakwata akazindaalo n'ayogerako eri abalonzi. Yakwata akamansukira. Akamansukira n'ayogera eri abalonzi maama n'abagamba ki? Yakwata akazindaalo n'ayogera eri abalonzi n'ababuulira nga ye bw'atagenda kwesimba ku Medad Lubega Sseggona ne bwe kiri baki. Okalabye? Sina kalaba kamala okanoonya wano kuba nkalina bulungi nnyo. Akatambi ate kuba kaakati. Yakwata akazindaalo yennyini nnyini n'ayogera mu maaso ga kitaawe nga kitaawe ali mu nsaawo nga bagenda kumuziika n'agamba nti bannyabo ne bassebo nze Medad Lubega Sseggona ku kyonkoledde siri kuvuganya siri kwesimbako ne bwe kiri baki ne bwe kiri baki. Kati eyo y'endagaano ekuba Walukagga. Oyo ye Mathias Walukagga mu ndagaano ye ng'alayirira nti tagenda kumuvuganya. Mukama wange nkuloopera abajja nga baŋŋamba nti weesimbe ku Medad Lubega Sseggona. N'abagamba nti okumanya mujooga. Buli lw'okolanga endagaano gituukirize. Naddala nga woogikoledde waliwo omufu oba waliwo abantu. Ne bwe tubanga tuli babiri nze naawe wakati waffe wano waliwo abantu babiri abamu bali ku ludda lwo abalala bali ku ludda lwange naye waliwo n'ali wakati waffe nga bawuliriza ye Katonda waabwe bombi abali ewuwo n'abali ewange. Kati oyo yafuga ffenna abeerawo awo ng'awuliriza. Kati endagaano ezo ebiseera ebisinga zitukuba ne bw'okola otya zikukuba ne zikuogoloza. Endagaano King Travel Sport Consults Limited. Omukisa gwoguno eriyo yayagala okugendako okutambula emitalo w'amayanja oyagala genda kusoma kufuna bujjanjabi oba kusuubula wandyagadde okugenda mu Canada, UK, USA, Schengen, Europe, South Korea oba Japan. Kolagana ne King Travel Sport Consults bakafulu mu kukola ku visa ez'ebika byonna mu mawanga ago okukugatta n'okukolera ku bino wammanga passports okubukingira zi wooteeri mw'onaasula emmotoka ez'okupangisa okufunira air tickets entuufu zennyini n'okulambuza ssembazinga wa Africa yenna. King Travel Sport Consults Limited bano bakugu bakkirizibwa Uganda Tourism Board era nga bali ku Najja Shopping Center awe Najja Nankumbi. Essimu eri 0200 948 701 oba noti 7 noti 47 937. King Travel Sport Consults Limited. We make your dream destination come to reality. Mukutu gwa Megaton kubuzaako yonna gy'ossa obeera ng'otulaba muzadde Megaton gemmanya ndi ne mwami Sewandagi olunaku olwaleero nsonga za Mathias Walukagga era nga kiri nti ssaawa eno atuula bufuufufu agamba addayo ate abamuwaabira bagamba atagenda kuddayo okusinziira kakiiko k'ebyokulonda. Awo nno ne mulya nnyama ebigambo si birungi era eyamuwaabidde awanda muliro agamba ono tapapa naye wiiki ejja naye avaayo mpolampola. Kituufu. Kituufu. Agenda kuvaayo. Banyabo ne baseba batuwuliriza era abatwala ku Megatron. Mbalamusizza. Nsanyukira nnyo abasinga okunvuma ku Megatron. Ate bansanyusa. Bw'oyogera bye baagala okuwulira ne basanyuka nnyo ne bajjira ne bayimba. Bw'oyogera bye batayagala kuwulira ne bavaayo ne bakuvuma. Naye nze eyansomesa ebyobufuzi yansomesa ekintu eki kimu. Owulirizanga nnyo ebyo amatu bye gatayagala kuwulira bye birimu ekisinga okuba ekyamakulu gy'oli. Banyabo ne basebo mu abatuvuma muwulirize nnyo ebyo bye mutayagala kuwulira. Mumanyi mbadde wano nga nze nkugoberera ne ku kyano yo mbaako buli lunaku
Nendabako omulenzi Frank Antambi. Frank Antambi Wayne Balukeza the Juggernaut. Nendaba n'omulala Davuki. Davcom. Nga beefudde bakugu nnyo. Njagala kubuuza abasajja ababiri abo basoma ki? Gundi Ntambi yasoma ki? Yasoma MDD. Ate Davcom simanyi n'Entambi yasomera ddala. Eriyo n'omulala eyita Dr. Kwefurukuta. Dr. Kwefu. Ye Jackson bakulu mpaji. Yasoma ki? Simanyi ebya Dr. Kwefu sibimanyi. Yasomera Ndejje. Ne degree yagifuna mwaka guno mu mwezi gwa March. Yasoma bya public relations mpyara nga yava neno na degree na diploma y'ebyamawulire n'alyoka agenda. Kati obuzibu bwe tufunye nti abantu bangi abeegeziwaliza mu nsonga eno tebagirinaako bukugu, tebagirinaako kumanya. Wabula bakeera bukeezi ne batuula awo ne bajjayo obutabo bw'amateeka ne basoma ne bataputa. Oyo gundi Ntambi nakukubira essimu nga mulabye nga ataputa. Eng'ensonga ate yazitegedde nnyo. Ne nkugamba nti Frank Ntambi ono bino byataputa abijjawa bw'asoma etteeka bw'akola ki. Era no kati omulamuzi bamaze okuwa ensala yaabwe buli muntu avaayo awe entaputa. Tuyina kye tuyita statutory interpretation mu mateeka. Kiki ekyo? Kwe kutaputa etteeka nga bwe liwandiikiddwa. Ngayo lyawandiikibwa. Ekyokubiri kye tuyina bakiyita hierarchy of laws. Amateeka engeri gye gakolamu. Kuva waggulu paka wansi. Bwe tuba tuyina kye twagala okwogerako. Etteeka ekkulu erifuga amateeka gonna baliyita ssemateeka. Akolebwa parliament. Yakolebwa teyali parliament. Yali constituent assembly. Ye yakola ssemateeka. Kati buli kyonna ekirala kyetuddako ekidda mu mateeka agali ya buli teeka litutunuulira tubuuza lino etteeka lirina bwe likontana ne ssemateeka. Bwe liba terikontana na ssemateeka ne tulyoka tutambula nalyo. Bwe liba likontana ne ssemateeka ne tulisuula ne tutwala ssemateeka. Kati bw'ova ku ssemateeka odda ku mateeka agakolebwa parliament. Acts of Parliament. Kati Acts of Parliament bwe tuba twongera ozisoma eziddako wansi ziba regulations eziva mu Acts of Parliament. Bwe tuva mu regulations ezo eziva mu Acts of Parliament ne tulyoka tugenda mu case law. Ensalawo y'abalamuzi. Abalamuzi baasala batya? Kati kana akabaluwa ke basoma aka IU akagamba mbwene ebbaluwa ejjanga kubeera validi kasita omuntu abanga amaze okweneroolinga mu hierarchy of laws tekalina we kali. Mateeka kutebakategeka tekalina we kali. Tubuuza etteeka ekkulu erifuga wano baliyita ki? Nti Universities and Other Tertiary Institutions Act. Lyetteeka. Etteeka eryo lyerivaamu akawaayiro kano akagamba lyerina regulations eza 2015 zigamba zitya eziditamininga gankubuulye baziyita batya kubanga ezo zo omanye bino ebintu ebimu bw'olaba nga waliwo ababyegeziwalizaamu weetaaga bwino okubanga omulina abantu abalala ne batakola ki ne bategeziwalizaamu. Toyagala avulunga terera mu nsonga bino bintu by'amateeka bwe babeera mu byabwe eby'emiziki naffe tetuyinza kwegeziwalizaamu. Kati n'olwekyo abalala bali muno mu byamizannyo baweereza byamizannyo puroguramu y'ebyemizannyo ku rediyo Dr. Kwefurukuta abeera mu miziki naye ng'ali eno yeegeziwaza. Eddala bagiyita Universities and Other Tertiary Institutions benchmarks for verifying, determining and recognizing academic qualifications as a person holding a minimum qualification of advanced level or its equivalent. That is senior 6 of HK. Legal notice number 12 eya 215. Akawaayiro namba gambo mwana oli ajampe constitution yange. Why? Mweliomo lete sawo yange njikebere. Akawaayiro goli mukambo nyino constitution ogirese. Anze munamateeka nyinzo obutaba na constitution. Akawaayiro namba 8 akasemateeka. Koogera ku buyigirize omuntu agenda mu parliament bwateekwa okuba nabwo. Bwogera ku advanced level of A level or its equivalent ke kawaayiro namba 8. Kaakano wano
number chinana qualifications and disqualification of members of parliament. A person is qualified to be a member of parliament if that person A is a citizen of Uganda. Ebyo abirina. Yes. B is a registered voter. And C has completed a minimum mark, so-called marking ekigambo ekyo, has completed a minimum formal education of advanced level standard or its equivalent, which shall be established in a manner and at a time prescribed by parliament by law. Kati zino regulations zokugambye eza 2015 ziva mu teeka lirya universities and other tertiary institutions act. Kati nibaluka bakuwa zino regulations ezidetermininga akawaayiro kazo namba 9 n'omulamuzi yennyini byabaka mayaka quotinze ngagamba atya namba 9 B nti kagamba a certificate awarded to a person who sat and passed the mature age entry examinations with at least 50%. Yeteka na pass marker. Njokuba nti obisa toka kubanga afuna 50%. Afuna na mu mwenda tebakubala. Nedda tebakubala. Shall be valid for 2 years from the date of award. Kajja kumala emyaka 2. Terina exception. Egamba nti ejja kubeera valid for 2 years after the award. Okay. Kati bano bagamba mbwa ate simanyi ebbaluwa ya IU yagamba nti efa nga toweniroolinze boweniroolinga ekola ebyo tebirina tteeka libimanyi. Etteeka ligigambye kiringa nga bwina provisional driving permit govuga emmotoka wano ya myezi egi ya myezi 2. It is valid for 2 months kasajigwako nga toyize oddamu kufuna ndala provision bweti bweri. Kati ekibuzaabuza abalenzi bano bwenjagala okumanyawo kye kibabuzaabuza bakwefulukuta bantambi n'abalala kulowooza nti mature age entry certificate Sewandagi bw'aba agirina asobola bulungi nnyo okuyingira ku university n'asoma diguri y'emu ne Megatron azze ne senior 6 year. Kati bo ne balowooza nti byenkana kiba kitya mwami Sewandagi so nga tebikola ki tebikola university eina enkola za mirundi ena esooka kweyingiririza abantu okusoma diguri yonna mu university esingayo obutono yeyo gye bayita mature age ene ya Matthew Asorokaga mature age zibayita aids to admission process kwegamba nkola eyambako university okukuyingiza ate no munsi ziri endala kati Megatron tobera byolimu bine byaffe bya digital biki bo provinga nti obimazeemu emyaka egi 2 owandiika ebbaluwa n'ogenda ku university n'osaba obisomi mu diguri ate ekyewuunyisa tosoma myaka 3 nsoma emeka 2 yes omwaka ogumu baguweivinga olwabino kati byobadde naffe yolina gyobadde naffe ate ogankutegedde nnyo zeziri university endala kati zinezaffe wano olwokuba zimanyi ffe tuli bakulu pya ojja kuva eri weewaayirize nakwata kamera wali naye yeewaayirize nti akuwerekerako obuwerekezi ng'ojja okulikodinga Sewandagi naye yeewaayirize nti nange mbadde nkola ebyo kati bo kyebava bateekawo mature age entry exams ziri bakugezese mu skimu eyo balabe oba okola ekyo skimu ey'okubiri yeyo gye bayita direct entry ova ku senior P7 senior 4 senior 6 oyita mu nkola eno gye baateekawo noyingira P7 senior 4 gina senior 6 gina noyingira butereevu ogenda wali ey'okusatu osobola okujja ne diploma lyo kati gwe somero bakuumukaatiyo n'osoma ebyamawulire byo okwata li diploma lyo bagiyita diploma entry nenyingira wali n'olitwala Makerere ku university n'oteekamu application yo n'osaba n'ogamba nti nsaba kunteeka ku course eno nina diploma eno ne bakupima ne bakussa ebisaanyizo byo ku minzaani yaabwe bo balina benchmarks zaabwe kwe bakola ki kwe bapimira ono ayagala okujja direct gy'ogamba nti nze n'emyaka 26 n'oluzungu ndumanyi kati kano kamatua age kye kipimo kye bakuteekako balabe oba oyingira munda okitegedde era n'owa A level okujja ne certificate ya A level kye kipimo kye bakupimako ne banno abali ku ekyo balabo oba okola ki obojja kati enkola ey'okuna okwata diguri lyo nganze bwe nafuna eryange erya BBA n'oddayo e Makerere n'ogamba nti njagala kusoma mateeka diguri lyo n'oteeka ku minzaani ne bakuwa n'ekigezo kyabwe bw'okikola n'okiyita nga bwe nakikola n'enkiyita ne bakuwa n'oyingiraawo kati tekitegeeza nti diguri yenkana ne certificate ya A level
era tekitegeeza nti diploma yo tujenkanyiza ne certificate ya A-level nedda kati awo we wabuzaabuza abantu ate ebiwandiiko bino byonna binabo oba nabyo ng'olinako ekimu ku byo tekitegeeza nti Buterevu University ekukkiriza okuyingirayo. Nze natuula Makiwa Age mu 2006 ensonga laki nagambye nti bano bantambi beegeziwaza naye wayita mu katiba kabalukwaga kabadde ayitamu nayita mu Makiwa Age ensonga zange nazikuwa mu 2006 ne tusaba ku diguli program eya BBA eya Makerere twatuula abantu basukka mu 900 people ne tuyita abantu nga 48 49 awo sibajjukira ne baali basukana mu 5 naye nga tebawera 5 ku 9 naye nga slot mu BBA omanyi kati university course ejiwa nti eno course twagala abaana 2 BBA aba Makiwa Age twagalako 3 aba diploma twagalako 5 aba diguli twagalako 15 abasingako obungi baba direct entry kati nze wentuulira ebyo ne tuyitaana mu 7 na mu 8 ku diguli yaffe ya BBA aba Makiwa Age bali bagalako 15 tutudde Lwenda tuyiseekaana kati bagenda bakola emiteeko aba Makiwa Age bagala 10 era be bayita kati kwolwo abaali bakola medicine abagenda mu busawo nga bagenda mu busawo baali bagalako 3 ngate ekintu bakikalubya nnyo ng'abayisi kwegamba batwala kurimu kwegamba bubonero bwo bwe bukweyimirira si bino bya 5 okuba mu bisi kaberenga era nzaawo nali wakubiri nalina obubonero bwange 7 mabise wande ya magezi gali gakyali munnyo bwega nakati nkyali mugezi nali wakubiri nga n'obubonero bwange 7 era certificate ne bakikola no itambali 15 15 nali wakubiri era awo government katino kankubulya ne ku 15 government erina betwalako government program etwalako 3 walimu aba 3 kati ekizibu kyali ki nze saasaba ku government sponsorship wagenda byo alito byo nga nkyali mu byobufuzi 2 nga ne government bwempa scholarship saagala era n'abankubira n'essimu bankubira essimu ne bangamba ati wasaba ku scholarship ya government naye waliwo scholarship ya State House wa Nakyobe tukuwe nayo nenjigaana naye nga senga nali nsabe ku government myaka 3 nali nsomera bwerere kati tubaddaana mwaba ku government university toko 10 abameka abala basigala ne certificate zaabwe abo tebagenda kati ensonga laki certificate ya myaka 2 kati olinda omwaka oguddako nozaamu certificate yeno n'okola application n'ekyo kiri risike okola application kubanga omwaka oguddako abaana bayinza ate okuyita ennyo okusinga mu mwayita oba tokyagenze kati omugezi oddamu bidde ate onga kutegedde nnyo omugezi oddamu biki oddamu bidde ne balyoka bakwadi meetinga n'okola ekyo kati ekyo kye kibuzaabuza abantu bonna okutandika okwegeziwaliza mu bino njagala nnyo kana akapapula kano soko bana abatakategeera abakanyonyola abakataputa akapapula kano kakuyamba kola ki akapapula kano kakuyamba kufuna admission requirements mu university so si equivalent ya A-level kati abamu kye bamanyi bamanyi nti akapapula kano ebikuyamba okufuna admission ku university biri bimeka biri bina kuliko A-level ye direct entry wanongoyise mu process kuliko Makiwa Age entry ojja nti nze sisomangako oluzungu ndumanyi naye emyaka mpesa susabiri mwemeka mwetano n'ogamba nti nze nina diploma yange n'ogamba nti nze nina degree yange naye njagala kusoma ki course eno yo degree yo yonna gye wagijja tebalinayo obuzibu kasitojja wano kati Makerere University yeyokka mu university eziri wano mu Uganda ekkirizibwa okuba ne Makiwa Age entry certificate yayo n'ogijje Makerere n'ogenda ogikozesa ewala kubanga ye baliwanga examination body kati IU si examination body tesobola kuwa entry certificate n'ogenda kugisomera luddawa Makerere ku St. Lawrence tosobola eye Makerere ko ekirizibwa kubanga yeringa examination era Makiwa certificate ya Makiwa Age entry ya Makerere University togitwala ku National Council for Higher Education kugiverifyinga mwami Sewanda je nkubuuza kati twagala tumanyi nga tetundagazi ya kintu kino obuzibu buvaawa nga tuvudde kubana ababutaputa obubi abasinga bawulira buwulizi tebamanyi buzibu buliwa
obuzibu buli muntu kulowooza nti olw'okuba akapapula kano nkakozesa okuyingira ku yunivasite n'olwekyo kenkanankana n'ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga kubanga naye oli agikozesa okuyingira ku yunivasite kati nkuwaddeyo ebbaluwa endala kati ayingidde ku mature age entry taba na kyenkanankana siniya 6 akawaayiro kagamba akawaayiro kanamba 8 kagamba has completed a minimum formal education. Akawaayiro kwogera ku minimum. Kati nze wano nina masters. Nina ne diploma, nina ne degree, ate nkola ne degree endala. Kati bwe mba njagala ngenda ku nomination. Nze nsalawo lupapula ki lwentwala. Byonna already obiyina. Nsobola okujja ne masters. So okujja ne degree. Nsobola okujja ne degree. So okujja ne diploma. Nsobola okujja ne diploma. Naye kati bwe mba najja ne diploma, je nina diploma nga njagala kujja ngenda mu education. Eyo njitwala mu National Council for Higher Education. Ne bagiwa verification certificate okakasa nti diploma eyo yenkanankana na kirwa eyagala okwenkanankana na kino. Kakati guli omusango gwe wawulidde abantu abamu beewuunya bagenda ne bawa comment nga n'emisango tebagisoma. Emisango gino giri online. Bw'ogenda ku Yuli osobola ogifuna. Omusango gwa Kole Nicholas Davis ng'awawaabira Roy Sisekiryapawo. Election petition namba 19 yali ya 2017. Gwali gwogera ku validity y'akapapula ako. Ng'ona agamba Sisekiryapawo azze n'akapapula kano kennyini akamature age nga bali bagamba kaggwako. Naye ng'ona agamba nti nze National Council for Higher Education yampa ki verification certificate. Kati bano kyebava bagamba nti eyo verification certificate ya National Council for Higher Education tekola ki bagamba bwe bati a certificate of the National Council for Higher Education is not a qualification by itself, and it cannot give life to an invalid or expired qualification. Etteeka liri lye twasomye lyasoose ziri determining ki ze tusomye zigamba benchmarks for verifying, determining and recognizing academic qualifications. Nga zimaze okugamba nti certificate ebeera valid for only 2 years. Ne bw'okola ki eno certificate ya National Council of Higher Education tesobola kuzigamba nti zizeemu bulamu. Ate era nazo bwe tuzitunuulira certificate naddala eya Walukagga ebbaluwa ye ku bbaluwa ye kati nze ku yange tekuliiko kagambaako nti it is valid for 2 years. Kuba ya 2007 zino legislation za 2015 kati mu amendment ya 2015 zino wezijjira. Kati amendment ya 2015 yalagira abafulumya institution zone zifulumya certificate eyo okuteekako validity. This certificate is valid for 2 years. Kati eyiyo osobola okuddayo okusoma. Kati ogikozesa wangamba sisobola kubanga diguli yayo nagisoma nenjimala ate kati njagaza nedda sebo sha nze n'akabaluwa obaluwa omusomesa ke yampa n'angamba nti simmi nkalina. Nina ekibuuzo simanyi nze oba mbitegeera ntya. Walukagga afuna ddi senior 6 kati? Talina era tasobola kuba na senior 6. Kati wali mu mbeera yonna gy'alimu. Kati ekibadde kitutawaanya. Ekizibu kiri kimu. Mwami Sewanda ekibadde kitutawaanya. Abasinga 80% badde bamanyika n'akapapula ye senior 6. Nkugambye kyennakolerako diguli. Walukagga talina senior 6 era tasobola kugifuna. Kyasobola ofuna afuna ekyo ekisinga senior 6. Bw'abanga diguli ye. Kyatalina. Kati nayo diguli ya Walukagga naye tugirinamu obuzibu. Kuba nawulidde Walukagga ng'ayogera diguli gy'asoma era nabano aba Electoral Commission gye bawandiika mu kapapula kaabwe kano. Mu kantu kaabwe kano gye babadde batugamba nti balooyazi ba Mathias Mulumba Walukagga bagamba bannalukoola kaluwa ye kamaluka kunoonyeza wano nako information ate nga wazze na mungi. Nze ndi musajja mumanyi kakati bwe nzija okwogera eri abantu nga balina abababuguyazizza edda kati oze kutereeza. On the other hand Walukagga Mathias through his lawyers asserted that the fact that he was admitted to university and is currently pursuing a bachelor's degree in public administration at St. Lawrence. Ye ono bw'agamba naye ate
Walukagga ye yennyini bw'aba yeeyogerera diguli gy'asoma ku St. Lawrence si bachelors mu public administration ayongerako ebirala bapa agiyita bapa ate nga lwo olulala nemabegako nga bino tebinnajja abadde atugamba nti asoma procurement eyo nagiwulirako nzaawo we najjirayo identity card yange neŋŋamba nti Walukagga bw'aba osobola otulaga verification certificate eya National Council for Higher Education atulage ne ID oba admission letter emuwe ekifo ku St. Lawrence gwe byokka byoyagala agitulage kati teyagirina era beyaleeta ne babiraga ebingi byaliddawa biringanga ebya mukwano gwange ali Haji Nassan Ntebege Sebagala betwagenderako okulwana lindako ekitegeeza Walukagga alinga Sebagala yennyini Sebagala mulungi okusinga ku Walukagga kuba Sebagala alina obuwandiiko bwe nga buwerako era ye Sebagala bateekawo obuteesi kawaayiro nti obuwandiiko buno National Council for Higher Education yeteeka obugatagatta naye abo babwenkana kati yo National Council for Higher Education ng'erina ekiragiro ekigamba nti tujja kubugatta naye mbadde nkugamba wanaawa Walukagga kuba nakyo bakwefulukuta bakyesibako nnyo National Council ne Electoral Commission ne IU kuliko ateeko tetondera kubanga kuliko alimba certificate weberi kagambo this certificate expires on 12th June 2025 owa National Council for Higher Education okuwa verification certificate nga 12 naye nga ategedde nti certificate yencha eggwako wateekwa okubaawo akantu kana akayita emabega kyekiri kye yagambye nti anyway yagambye bali be bawaayo ssente ebyabadde alimba bino kankubulireko ffenna tuli wano ku radio na buli kimu twogera naye Walukagga ekituufu akimanyi kasa atugamba nti akagaali ka taata we yakatunda n'adduka n'agenda n'abayimbi ebituufu byonna abimanyi ebituufu oba obimanyi naye nga weekangabiriza buki kati banna ekizibu bano ababuukira bagiwadde omuliro ne baagala okuleeta ekyabwe kati ekibi nti twekweyambisa ba lawyers abasoma abalowooza nga balimu naye ba lawyers bano nze mbamanyi ataliimu gwe simanyi wano ye Nalukoola naye Kalebu Alaka ye yawolereza Wakayima Musoka Ensereko mu musango gw'obuyigirize Kasule Ssebunya bwe yamuwa nga looya wa Kasule Ssebunya yali mulamuzi Musa Sekana n'amumatiza bulungi nnyo nga bw'agenda okuguwangula ne gukuba Wakayima nga gugenda n'okugwanga ne Kasule tebatugambye nakudda mu by election nga batugambye bugambi nti kuba yamugamba nti at least ekinene nnyo kijja okufuna nga batuganye bagenda tuwa by election nga bamala tuwa by election gana amanya tugatereeze tudde n'ebiwandiko bye bibu biyitawo bagenda okuwunzika ng'omulamuzi agambye nti Kasule yavuganya n'abataaliwo yali mu kyokusatu era ne bamulangirira nga yembaka namugamba nti tujulire era nze nali mukwano gwa Wakayima ne ŋŋamba Wakayima nti era tojulya abasajja bakubuzaabuza sagundi Walukagga bagala mulyako ssente tewamulabe ng'akaaba n'amaziga agamba nti munange ssente zireka kankubulya ka certificate ako okumanya kazibu nnyo Mathias Mulumba Walukagga singa yatuula ebigezo mu January mu Juni w'omwaka guno 2015 najja ne bamunominatinga mu October nga akacertificate ke kakyali kalamu nga tekannafa wadde ffe tugamba nti kenkanankana erevu kubanga kiba presumed kati tusobola okukola kiba presumed nti oli ku university okola ki osoma ofune biri ebisaanyizo ebisingako kati nkuwa kyokulabirako nga akacertificate ka Walukagga ako nga yakafuna mu Juni wa mwaka guno ne yeewandiisa mu 2 mu October nga kakyali kalamu era twali mulaazizza ne tumuwa Juni owa 2026 ne tumuwa Juni owa 2027 ng'ennaku z'omwezi 12 ng'ennaku z'omwezi 13 mu Juni wa 2027 ne tugenda mu kooti era twali mugyeyo kankusomera akawaayiro a member of parliament kawaayiro kikano 83 akasemateeka tuvudde ku kinaana katuli mu 83 a member of parliament shall vacate his or her seat in parliament if he or she resigns his or her office in writing signed by him or her and addressed to the speaker or B if
such circumstances arise marking akagamba ako such circumstances arise that if that person were not a member of parliament would cause that person to be disqualified for election as a member of parliament under article 80 of this constitution. Erije twasose nti singa embeera etuukawo nga senga tobadde mubaka wa parliament ng'ogenda ku nomination tebandi kukkiriza kubeera nominated kati kano kasaka expiring nga chwi byonna biba biwedde kabaka kutadde kabaka kusudde myaka yali badde amala yeegi kati tutuuka naye ogwo ogumu gwe tumala mu kooti ne bamugjayo ogumu n'apiiruye ne bamugjayo n'aba ng'aliddeko emyaka emeka awo yali badde aliddeko kati obwo bwe buzibu bwawalukaga bw'ayina naye obuzibu obulala bwafunye nti abantu bangi nnyo beegezuwaliza mu nsonga ze nzemu amagezi ga mulundi ogwo obutasoma bulumu okuze walukaga yaluyimba akayimba akayina kalungi ye yennyini ye yakayimba kati singa yeekuumira mu kayimba ako n'atayingira mu bino twalibadde tetulina kitumwagaza Geoffrey Rutaye yayitawo ate ye ebibyo byonna biina anti yasoma n'afuna diguli yamaliriza ate era Geoffrey Rutaye yayitawo atya abantu bangi nnyo bayitawo kasita tebayakuwawaabira omuntu wakuyingira mu byenda Sejjirinya Mr. Update yakwata certificate ya one ya A-level n'asangulawo amannya g'abawala eya O-level n'asangulawo erinnya ly'omuwala neya A-level n'asangulawo erinnya ly'omuwala n'ateekawo erire Sejjirinya Muhammad ne wansi nga bw'ogenda mu database ya UNEB bw'oteekamu ennamba zino amannya gezireeta g'abakazi naye bwe yazitwala wali abantu bagambye omanyi gundi gwokola verification ate akakiiko k'ebyokulonda kabeera na checklist ne kagamba nti Sewandagi ateekwa okuba citizen of Uganda ne katiikinga nga olaze endagamuntu yo eraga nti oli citizen wa Uganda bw'ogiraga bw'oti ne katiikinga kasakalaba nga yeyo oli gino ne katiikinga ne kaddamu ne katunuulira nti registered voter ne kakebera voters register kagirina kote keetaaga kirala kakebera bukebezi mu voters register Senta Mukasa Sewandagi awo ne katiikinga kati ne kajja ku by'okusoma bwe katuuka ku by'okusoma ne kabuuza ayina A-level bw'ogijjayo certificate ng'eri origino kubeza uyina buzimanyiddwa eziri origino ate abaana bazina wano ku nkuluma bwe kasi ogijjayo ng'eri origino tekeetaaga verification katiikinga butiikinzi nti agiina bw'atyo Sejjirinya bw'ayitawo kati bwe kamala okutwala ebintu byeri kati waliwo ekyala kye bakaayana nti nga babajjayo olw'emikono kati ate bwe biri mu regulation z'akakiiko k'ebyokulonda ne kaka wansi ne kagamba nti olina okuba n'abalonzi abeewandiisa 10 emikono 10 abakusemba ne katandika okutunula mu mikono gyo Sewandagi gwe waleese ne kakebera mu register ne kakebera mu register oba mulonzi buli gwe kakebera oba mulonzi kaakati bwe kamala okukebera ndika bonna 10 balonzi kati nze akuwawaabira n'enzijja ne ŋŋamba nti wadde bano 10 abanominatinga Moses balonzi naye ennamba emu n'ennamba 2 banominatinga ne Kasibante kebera ku listi ya Kasibante bano abali ano tebalina kubeera walala banominatinga ne Kasibante ndeka nti wadde bano abalala kuliko abalala bano abalala abasatu gino emikono gyabwe gye bali eyo Kwezi ne Matiya Sekanjako ne Kwefulukuta bagamba nti tebamuwanga mukono era gye bali gino emikono gyabwe yagifoojinga nga nabo baleeta nga basolinga affidavit zaabwe nga bagamba nti musajja emikono gyaffe tetugimuwanga yagijjawa kituufu balonzi baki naye bakweganye akakiiko nga kagamba nti kati nze akwata ku biwandiiko gamba wadde ebbaluwa eno yasini ey'omukaaga yagireeta naye ebbaluwa zino 2 Sejjirinya zaataddewo z'abawala era ebbaluwa zino za ku ssomero gundi siri za ssomero gye yakola ki UNEB emaze okumpa ne verification kubanga registration number ya student ng'akola ebigezo tekyuka eba ya student ogu mu mwaka ogwo gwonna era nga mugamba nti student number bweti eyatula omwaka guno si wa ssomero lyawa eri gundi yali yatusomera Sejjirinya wabula lya Mengo Secondary era amannya ge yono ne UNEB ng'emuwadde certificate kati awo nga bajjayo nga batandika okuteeka omusango gwabwe mu nkola kati Sejjirinya awonera ku technicality yakudduka ne yeekweka n'agenda mu prison ne bamunoonya ennaku ezisavinga ne zikola ki omuntu wakwekwekako
nga n'omunoonya n'akubula tosobola musaavi. Ate bw'ato musaavinza ate ogwo guba musango. Ssegirinya bw'ato bwawona naye Ssegirinya ali wakuvaayo singa baali bamusaavinze mu mateeka. Era ako kabaddi ka Ssegirinya waliwo enkolagana bye yali akolaganye nabo baamukweka mu kkomera wadde ng'ate mu kkomera yafunirayo ebizibu. Nina bano abagamba abeesibye ku Mwami Sseggona nti yakoze bubi olw'omutima omubi lwaki teyamulese. Kati nina neka information akalala kensaba onyumunguzemu katono. Sseggona yayinako enkolagana ne Mwami Walukaga. Byonna ngenda bikuwulya. Kati kisooka tugende mpola. Ennakawa wabaddeyo omusango ogwa Mwami Ssenyonyi. Agwaba ye Ivan Bowe y'omu ku abo abavuganya. Sseggona buli muntu amanya amannya ge. Eyawabira Walukaga mu kakiiko k'ebyokulonda bamuyita John Kalimiro. Mulonzi mu constituency eyo eya Busiro East. Mwami Walukaga gwayita omuyambe wa Sseggona. Anti yagambye n'ogamba ng'agereza ku kwefu tisinga kwefu lukutampa waabira CBS ebempa waabidde mu mateeka gwe toyina kampani gye bayita Megatron mpandise bulungi nnyo kampani y'okumpa waabira Megatron si ebempa waabidde eriyo kampani eyimiriddewo ku lwayo omala kufuna powers okuva mu kampani eri nompa waabira. Oyina kuwabira mu bwensobya ku kwezi mukwano gwo n'oyagala ompaabire ng'owaba ku lwa kwezi ateekwa kuwa powers of attorney. Era bawandiikawo ne bagamba nti Moses suing on behalf of kwezi under the powers nga bazikuwadde. So bino bano abalina obukyayi bwabwe ku Sseggona be babiteekawo babiye Sseggona naye nga Sseggona ng'omuntu ne bwe naali badde nze Kalimiro ng'awaabye omusango ogwo nange naali muwagidde kubanga nfunamu okuvaamu kwa Walukaga ku kabookisi kuyina kinene nnyo kyekuyamba Sseggona ng'omuntu message gye kuwa abalonzi kubanga abalonzi balemeddwa okutegeera. Kankubulire bwe tugenda mu parliament emirimu omubaka wa parliament gyakolayo emikulu giri egi ogusooka gwa kuteesa mateeka okuyisa amateeka ku lw'abantu. Ogwokubiri oversight role okulandoola ebyo gavumenti byeteeka okukola. Omulimu ogwokusatu gwali badde ye ng'omuntu mirimu giri ena naye nja gikubula nga ngimazeeyo naye nkuwaddeko egy'ebiri. Kati ku bantu bonna abeesimbyewo asooka Magoola yabinusa amasejjere Magoola w'e Busoga. Omulimu gwe tumanyi obulungi ogusooka Diira mu Golodi ow'Ebicupuli. Omulimu gwe ogwokubiri Mpawaabiri. Omulimu gwe ogwokubiri gwe tumanyi Mufere mu ttaka. Bizinesi ya ttaka gy'abeeramu gwe mulimu gwe ogwokumeka ogwokubiri. Ne tugenda ewa Munvaneeza John Munvaneeza. Omanyi mwe muyita Abudu Kiyimba. Ye Munvaneeza owa NRM. Omulimu gw'omukulu gwe tumanyi obulungi gwembuza abantu b'e Kasenge Kikajjo n'awalala guli mu byabufere bya ttaka. Ne tugenda ku mukwano gwaffe abadde mu Masias Mulumba Walukaga. Omulimu gwe gubadde gumanyiddwa Muyimbi. Ne tugenda ku Nakate oyo byakola tetubimanyi naye kye tumanyiiko nti mukazi wa Magoola. Ate Magoola yali bba wa Nakawuki. Nakawuki yakulemberako constituency y'emyaka egi n'atusala ensawo ng'era Magoola yamuleese. Kati owookuna Magoola ekintu akirimu omubaka omuntu owookutaano ng'omulimu gwe gufaanagana n'omulimu gw'omubaka wa paalamenti mu bonna abadde beesimbyewo ali ogwo Medad Lubega Sseggona ye munnamateeka ate kebe balonze 11 abasinze munnamateeka ate ng'omulimu gwe ogumutwala gwa kuteesa kuyiya maki ye muntu agenda okukola kyakola ki si kino bantu kye bagamba nti tabadde ku ground kyenda kyayambe bantu nga lwakyayambe bantu bwe bagamba ebyo babyogere ne wamwe ku social media. Genda mu constituency abantu be bajje mu kkomera bayitirivu nga Sseggona yabawoleza emisango gyabwe. Abantu Kiyimba ne mukulu oyo gundi Kiyimba kati ono Munvaneeza ne mukulu Magoola be bayisa obubi mu by'ettaka
nga Sseggona yabawoleza emisango gyabwe ne bagiwangula ku ground kwebali bagola bakwata n'asiba ku ground kwebali abantu Sseggona basomesezza nga nange mwendi Sseggona musomesa w'amateeka Makerere ku University asomesa business law 1 ne business law 2 kati asomesa business law mateeka gakola ebyobusuubuzi 1 ne business law 2 akati bwagenda mu parliament mutunuulire ng'ayisa amateeka nga gajja mu ekyo ebintu afasinga obungi basuubuzi era amateeka agasinga otubonyaabonya ga kisuubuzi kati banaabalala baali babaatisa bagenda kola batamanyi nga Sewanda gibonaamuwa kamera tabimanyi kati nze toyinza nakumba mulimu gwa moderator nengusobola akubanga oyogera ate nange njogera kati naye gwe olaba obuuza ekibuuzo n'osirika nenzira kati nze sibisobola ojja tuweeko showaneemu nga nze moderator olabe ate nange bino ebyamu mwana tukiba kizibu nnyo anti bye nagamba nti Zambaali omulimu gwe bamuwa munene nnyo asobola bya moderator seeri kati bw'otunula tulina ekizibu ekirala kiriwa buli kitundu kyonna mu Uganda wano Uganda bwe yali ekolebwa yakolebwa ensi 15 era ku parliament awo weeziri mu muguguli gwe bayita Uganda buli kitundu kirinamu ensonga zaakyo ab'omwankole balinamu ensonga zaabwe zikwata ku bulunzi n'obulimi n'ebifaanana ng'ebyo ab'e Buganda tulinamu ensonga zaffe 5 zisse masonga ab'e Busoga balina ezaabo bwakyabazinga n'ebifaanana ng'ebyo kati ku bantu bonna abataano leeta Munvaneeza Oweeri oleete Magoola Owebusoga oleete n'abalabe Sitegeera ategeera ensonga zaffe 5 Ssemasonga azikuba nga ne wabazibiriza bw'ati avaayo n'azoogerako ali ogwo Medad Lubega Sseggona kati njagala otunuulire baani abali emabega wa Walukagga kyekiri kyombuuzizza Walukagga ng'ali kufa kwa kitaawe Ekinyerere yakwata akazindalo n'ekikatambi nja kakuwa akatambi ngenda kakuwa kuba nkalina wano Walukagga yennyini ng'ali kukufa kwa kitaawe yakwata akazindalo n'ayogerako eri abalonzi yakwata akamansukira n'ayogera eri abalonzi maama n'abagamba ki yakwata akazindalo n'ayogera eri abalonzi n'ababuulira nga ye bw'atagenda kwesimba ku Medad Lubega Sseggona ne bwe kiriba ki okalabye sinnakalaba kamala okkanoonya wano kuba nkalina bulungi nnyo akatambi ate kubaka kati yakwata akazindalo yennyini n'ayogera mu maaso ga kitaawe nga kitaawe ali mu nsaawo nga bagenda kumuziika n'agamba nti bannyabo ne bassebo nze Medad Lubega Sseggona ku kyonkoledde siri kuvuganya siri kwesimbako ne bwe kiriba ki kati eyo y'endagaano ekuba Walukagga nja kakuweereza kuba nkalina nja kakuweereza eyo y'endagaano yakuba ebirayiro ku kufa kwa kitaawe n'ombuuza nti bye biki njagala omuwulireko oyo ye Mathias Walukagga mu ndagaano ye ng'alayirira nti tagenda kumuvuganya mukama wange nkuloopera abajja nga baŋŋamba nti weesimbe ku Medad Lubega Sseggona n'abagamba nti okumanya mujooga buli lw'okolanga endagaano gituukirize naddala nga woogikoledde waliwo omufu oba waliwo abantu ne bwe tubanga tuli babiri nze naawe wakati waffe wano waliwo abantu babiri abamu bali ku ludda lwo abalala bali ku ludda lwange naye waliwo n'ali wakati waffe nga bawuliriza ye Katonda waabwe bombi abali ewuwo n'abali ewange kati oyo yafuga ffenna abeerawo awo ng'awuliriza kati endagaano ezo
ebiseera ebisinga zitukuba ne bw'okola otya zikukuba ne zikuogoloza. Endagaano Martha Walukaga gye yakola eri mu wakati yekka ye mubonyaabonya. Ate wamuwuliranga ate bino Walukaga abimanyi mu kayimba ke Lubaale Akuluma. Buno buyimba bubwe bwe tuzannyiramu kati. Twatandikidde mukali kagamba nti obutasoma bukoze ki? Buluma bukulu. Kakati naye najja mukaluwa mukana akalala. Awafiira omuzira tewabula nsiitaano. Nze kinjagala ogamba mukwano gwange Mathias Mulumba Walukaga. Sikkiriza nti asoma ku St. Lawrence. Naye bw'aba asoma eyo diguli gy'asoma ku St. Lawrence mu 2-3 tejja kukola. Bw'aba yagifunira akapapula ka IUI tetukuba wonnono. Etteeka liri lye twagambye buli university ligiwukiriza okukola ze liristinze so si buli zonna. Buli university zigikkiriza okwekolera ebigezo ebyayo ebiyingiza abantu. Kati bw'amala okwekolera ebigezo ebiyingiza abantu zirina ze zitalistinga. St. Lawrence University teri mu university zikkirizibwa na kutuuza bigezo by'amachwa age ebyayo. University kyezikkirizibwa? Makerere mweri, IIU mweri, Nkumba mweri, UCU mweri, Nkozi mweri, UCU Mukono, Nkozi mweri, KIU mweri. University ziringa 9 ku zonna ze tulina mu Uganda ezikkirizibwa okukola ebigezo by'amachwa age. Kati university endala ez'admitting abantu ku entry certificates ngeza Makerere zirina okukkiriza nti Makerere University examination body yawe it is an accredited examination body. Nti erayo Makerere University nawulidde Munyagwanga ayogera nti ye kyamutwala okusomera Makerere ajjewo oluvuuvuumo nti yagula ebibuuzo yakola ki kubanga Makerere tolina ky'osobola kugula. Naye bino IIU lwaki tetuzikkiriza kubeera accredited nti IIU eyinza okukozesa machwa age oweeri. Era nze kyendowooza ne Walukaga kye kyamugaana okutuulirayo wateeka okubaayo masinale nga masinale yatuula ebigezo n'agenda n'akafaananyi ke ne yeetuuma amanya ga Mathias Mulumba Walukaga. Kati ng'ono Mathias Mulumba Walukaga alabikako tasobola kugenda kubeera admitted IUI nga bajja kumulaba kwe kutwala papula nakatwala ku St. Lawrence. Naye nayo diguli nki nfu. Kati Mathias Mulumba Walukaga mugamba nga bwe nagamba Wakayima Musoke Nsereko. Kalebu Alaka omanyi musango tegusinga looya. Musango gusinga gugo bawabi. Era ne cost baziwa gati gye tulaga. Wakayima era gye yamaliriza nga bamusaba milioni 10 mu cost. Namulabya alajana. Asaba na sente ebintu ebikoze eki bigenda. Kambuzi. Kati Walukaga yawabi. Wawa musango gwo ne gugenda. Teyawaabye yajulira bujulizi. Yajulidde. Ayagala kujulira. Naye n'obudde bwennyini tebumumala kuyimiriza process eno. Kyawedde. Ejja kubeera overtaken by events. Nkugambye nti mu parliament ya 2012 temugenda kuba mulinya Mathias Mulumba Walukaga. Naye nze mugamba biri ebibuuzo byayina abisuule akomewe Makerere. Ate kinamwanguyire nnyo Makerere ajja kwanguyirwa nnyo ng'asomye kyategeera. Music, dance and drama. MDD. Nzajje buzi muyise mu pepe n'esooka bagiyita aptitude. Goli mukugu. Okuva 2007 gwe mulimu gwange n'olwaleero gwe nkola. Myaka 18 omuyiso omusomese nsasula emitwalo 7 okusomesa. Kusomeseza emyezi egi naye Mathias Walukaga ngenda musomeseza bwereere. Ate bwe nkukwatako n'enkusomesa kyemmanyi kye nayitamu oteekwa kuyita. Oli mukugu. Ku baana bentuuza ekikumi 98 bayita era agwa abamusiru ddala. Ani yakuwa gundi eyo tandika okusomesa? Anti kasana biyita. N'otandika okugunjaawo obwo. Tewaliwo baluwa gye neetaaga kusomesa. Nze nkwata bukwasi past papers zange nekubula ky'oteekwa kukola. Kuba kati ebigezo myaka 18 mbimanyi mbitegedde. Tebabuuzayo ebibuuzo bipya. Oli mukugu bazannyira buli. Nakati nkwata empapula zange nga 6 nempandiika ebibuuzo nemanya nti bagenda nempandiika ebibuuzo 50 negamba nti bino 50 bagenda bibuuza ne babuuza akaana mu 5. Mwami Wanda jengato. Kubanga nkiruddemu ekyo nkimanyi nja musomeseza bwereere music dance and drama. Kati ye pepa ya music dance and drama ebibuuzo ebibuuzibwako kubanga kyabeeramu bulijjo ebyo ajja kugira bugiza ati afunawo n'ekyenda awo agenda asome diguli eyiye kati wanaina kuddamu fresh addamu bupya agenda asome diguli afulume mu 2029
ng'alina olupapula olusinga A-level obunene. Kati njagala mumalirizawo njagala kukwatirako ku mulyannyama waawo naye kali akantu k'endagaano kankanza nnyo ye yagikola ebintu ebitambo gyebiri ye yagikola kasookola endagaano ng'omufuwaali mulingamu abagenda bekombesa ebbakuli ezo endagaano oba ozikoze endagaano ki tokiddangamu era obadde okikola nakikola ddi ate kati bulijjo mbadde wano nga mbagamba nti Nganda ali mulyannyama ali safe kuba babadde boogera ku bya mulyannyama babadde boogera ku bubonero bwe yafuna nti obubonero bwa A-level nalabye ayina gundi ayina Luganda yekka obubonero bwa A-level nga butono etteeka ligamba ennyingo y'ekinaana gye twasomye egamba has completed a minimum formal education of advanced level standard. Ekiraga nti wa completing a minimum formal education kwe kukuwa certificate. Jofunye tebafaayo tebafa ku bubonero bwe wafuna kasevayo ne bagikuwa oba wafuna 25 obono yafuna 5 kubanga eyiye ba 5 gye bakuwa 5 gyayina kati tebabibala kati ye certificate ng'agirina ne bagamba nti ali bulungi naye we byayononekedde obuzibu bwavudde ne nkugamba nti naye agenda kuvaayo baleese Didi Paul kyekirayiro Megatron gwe Moses ani eddala Moses Sewanyana oyinza okwagala okukyusa erinnya eryo n'ofuuka Abasi Sewanyana ng'osiramuse kati oddayo n'okuba ekirayiro ekirayiro ekyo bakiyita Didi Paul bakiteeka ne mu lupapula lwa gavumenti gazeti ekirayiro ekyo kiva mu affidavit naye ne bagenda engeri gye ekituusa amannya g'omuntu bagiyita Didi Paul kubanga yo affidavit ekoma wa commissioner of oath naye no Didi Paul egenda ne mu gazeti ne bagiranga neyita ne mu mpapula kati baleese ekiwandiiko ekyo nga kiriko omwezi gwa March omwaka 2016 nga gwe tumanyi nga Kasirye Nganda ali mulyannyama yali Nganda Alani n'akuba ekirayiro nga yejjako amannya ga Nganda Alani nga yeeteekako amannya ga Nganda ga Kasirye yeyongerako amannya amalala Kasirye Nganda yeyongerako Kasirye ne Ali ne yejjako erya Alani n'aba Kasirye Nganda Ali Alani n'agijjawo n'ateekawo Ali kati bwe mmala okukwata Didi Paul eno ne ngamba nti ddala bwe banga Didi Paul eno ntuufu nga Nganda Alani yagirayira tutunulire ebiwandiiko mu 2012 omuntu gwe bayita Kasirye Nganda Ali Kasirye Nganda Ali amaze okukyusa tannakyusa mu 2012 omuntu gwe bayita Kasirye Nganda Ali atali ono gwe tumanyi buliriza kati twogera tujja kutuuka ku ono gwe tumanyi ono gwe tumanyi okusinziira ku Didi Paul ya 2016 mu 2012 baali bamuyita Nganda Alani ukitegedde mu 2012 baali bamuyita Nganda ki Alani kubanga naye mu 2012 omuntu gwe bayita Kasirye Nganda Ali yatuula siniya ey'okuna ne wayita emyaka ebiri mu 2014 omuntu y'omu Kasirye Nganda Ali n'addamu n'atuula siniya ey'omukaaga bw'abanga Kasirye Nganda Ali eyatula siniya ey'okuna mu 2012 ye yatula siniya ey'omukaaga mu 2014 ng'era y'ono gwe tulaba olwaleero nsonga ki yali emuso yalingisa affidavit emukozesa Didi Paul mu 2016 nga yejjako amannya agatalina kiwandiiko kyonna kwe galabikira kubanga okuva 2012 okutuuka 2016 tetulina we tusanga linnya libayita Nganda Alani tuyina Nganda Kasirye Nganda Ali kati bwe tuba tulina Kasirye Nganda Ali kati ate ono mu 2016 addamu ate n'akuba ekirayiro nga yeetuma amannya olwedde ge yalina nina interview ngenda giteeka ekiwonya Kasirye Nganda Ali mu nsonga eno kubanga Didi Paul eno siyiye Didi Paul eno bwe banga ya Kasirye kati gwe tulabako Nganda Ali mu yannyama amuwawaabira yeetaaga ebintu nga 3 ekisooka kuba nawulya Siraje Lwama interview njirina njireeta ate ye aliko nkushu wagamba yakolera ku bya muganda we interview njirina kati mu kino yonna na mu kino Siraje Lwama mugagga
kubanga Kasirye Nganda kati ono Nganda Alan ono gutulabako olwaleero okuwona kino Siraje Lubwama alina gaana kuwa bujulizi kati Siraje ku bibiri alinako kimu mugagga oba mufu ate omufu awo obujulizi naye Siraje yakuba mulya nnyama yabyogera nno ng'asaaga omufuta wa bujulizi kati kye weetaaga kankikubuulire weetaaga okugenda mu gazeeti ene ya March owa 2016 kuba kafaananyi kabaamu n'ogijjayo n'ofuna certified copy ya gazeeti ng'eraga nti Nganda Alani yakuba ebirayiro n'akyusa okuva ku mannya ga Nganda Alani n'afuuka Nganda Kasirye n'afuuka Kasirye Nganda Ali ekibuuzo kye nnyina ng'atudde wali ku witness stand okukyusa amannya ga Nganda Alani adde ku ga Nganda Kasirye Ali yali yeetaaga ki nga Kasirye Nganda Ali ye yatuula ebigezo mu 2012 ne 2014 mu 2010 mwenye muzungu yaŋŋamba nti forgeries are never accurate kati ono bw'afuna ebiwandiiko by'omufunga Siraje Lubwama bw'agamba bamugamba nti okwadaputinga ebiwandiiko bino awo kyendowooza kati kyendowooza kiri mu mutwe gwange ayina endagamuntu ye nga ye Nganda Alani kati afuna ebiwandiiko by'omufooli muganda w'amaze okufa adduka ku sipiidi asoyalinga Didi Polo atwala amanya gooli ebiwandiiko bibere bibye nga yeerabidde nti agisoyalinga 2016 ng'ate amanya gano gaalina Nganda Alani tegalina kiwandiiko kyonna kwe gali omugezi ebiwandiiko yali akwata bikwate n'abiteeka mu nsawo ye n'atandika kweyita mannya nga tagenze na kusoyalinga Didi Polo obikwata bukwasi wano kati awakanya nti sigwe Nganda Ali mulyannyama najjayo nakiri kati ono agenda weetaaga gazeeti eno bw'omala okujja ne gazeeti mu 2016 ebibuuzo bingi nnyo byateekwa okuddamu akyusa atya okufuuka Kasirye Nganda Ali bamutuuzizza wali afuuka atya okufuuka Kasirye Nganda Ali nga Kasirye Nganda Ali already yaliwo nga yatuula ebigezo bya 2012 n'ebya 2014 ekyokubiri kye weetaagayo abantu basatu abatono ennyo babiri ng'omu akakasa bulungi nti mu 2012 yatuula ebigezo n'omwami gwe bayita Kasirye Nganda Ali era amumanyi era yafa ng'alina n'ennamba ye registration number mu mwaka ogwo gwennyini gwe baatulamu ebigezo kuba obbiibe bangu bakunoonya abaatuula ebigezo mu 2012 ku ssomero eryo gye baatuulira tebasobola nze nga bange mbamanyi ng'ate natula 96 kati bw'omala okufuna eyatuula naye ku sini ey'okuna n'ofuna eyatuula ne Nganda ne Kasirye oli ku sini ey'omukaaga kati n'olyoka oleeta death certificate eya Kasirye Nganda Ali n'olaga bulungi Kasirye Nganda Ali nti yafa omwaka kubanga gundi atugamba Siraje nti Kasirye Nganda Ali yafa njireeta yafa mwaka ki njitemyetemye bwenti kati ojja tuleetera omwaka gwe yafa nga yafa 2015 kati ng'ono asoyalinga Didi Polo mu 2016 kugambye weetaaga death certificate kati byonna babiteeke ku mmeeza Kasirye Nganda Ali bw'aba yafa weetaaga death certificate eraga nti yafa weetaagayo abajulizi babiri omu nga yatuula naye sini ey'okuna n'omulala ng'atuula naye sini ey'omukaaga bw'oba talina abajulizi abo weetaaga ebbaluwa bbiri ku ssomero gye yatuulira esini ey'okuna mu 2012 bakuwa certified copy n'akafaananyi nga bakonyeeko n'akasitampu akafaananyi ka Kasirye Nganda Ali eyatula sini ey'okumeka ey'okuna n'ey'omukaaga naye oba togenze ku ssomero bw'ogenda mu UNEB ne court order UNEB kubanga 2016 obufaananyi weebuli ne 2012 weebuli certificate zino bajja zikuggirayo ng'obufaananyi bwabwe kwebuli obwabo ne death certificate y'ono ng'ogireese kakati awo Nganda Ali mulyannyama aba takyaliwo abattale abattale kasita abeera ng'eno Didi Polo yagisoyalinga eno Didi Polo gyenkulaze eya 2016 kasita abanga iddala ya Nganda Ali mulyannyama ono gwe mmanyi ng'avudde ku Alan taliiyo akakyoko by'okulonda byo kanamulekayo kooti tegenda kumulekayo
ebintu byatabuse dda bwe akachoka bikola bakana mulekayo kotegena agenda kuwomerwamu kasente zine bibiri ezisokeze motoka ajja zifuna n'omwaka nga gumwa ajja kufuna kasente akali awo kasooka empiseewo abanaffe aba King Travel Sport Consult bagamba nti no go wenna ayagala okubeera nga afuna visa Canada USA n'ensi endala eza Dubai tetuzirina naye zensi zolabira ddala zinaggwa dda bw'oyagala okubeera nti tukuyambako ofuna visa jangu munaffe aba King Travel Sport Consults bajja kubeera nga bakuyambira ddala bungi nnyo oyagala okuyamba ku kye tuyita air ticketing oyagala ofuna ticket egenda okubeera nga visa yo ogimaze naye oyagala ofuna ticket ekutwala mu nsi ezo nakyo tukola kye bayita car hiring oyagala motoka kika ki oyina embaga oyina mukolo ki oyagala genda kweyagalira motoka ziri ez'amalayo kati nange bwe mba ngenda mu nsonga zange zino ez'ettaka njagala okugendeyo mu mirimu gyange njagalayo akamotoka akatonotono akatanywa nnyo ngendereko nange nveemu nga kanso abantu bandabe musobola okumpangisa motoka bweziri gwasalawo n'onyamba nno kati bwe mba sirina driving permit mumpa driver twagala nga olina driving permit noyinza okuba olina driver wo nti alina driving permit naye nyinza okuba nga sirina driving permit kyesirina bakiyita passport lwaki sirowoozanga kuva mu Uganda oyinza okugamba nti lwakuba nti ate abawagizi bange bagadde ngende mbalabeko ab'omu America era banteekerateekera olugendo kati abo bajja okunfunisa passport ngende mbalabeko nyonyeeko nabo awo tukikola atulina kye bayita safaris gwe nayagala okulambula Africa eno ng'oyita ku ttaka oyagala genda mu Action Force oyagala genda ku n'ekyana kyange kibebi mukyala wange njagade mukyakazeemu baba tumirwemu holiday n'obwana bwange obubiri holiday yine gundi December yine etuuse muyina okulya ku ssente zammwe ze mwakola nabyo tubikola beba naffe aba King Travel Consults naye n'aba King Travel Consults bagambe nti abo balina ekizibu kyonna nga kiri ku ttaka nange bantuukirire ne bakutuukirire kasita ekizibu kiba ku ttaka ndi musawo ajjanjaba endwadde ziri ku ttaka tereeva kati bakola kibayita passport tulina passport bomunaku ezi ebewe baba bagimfunire mama nyabo twakatulira wano baba batandise ddonyiga amapeesa kasanze nsasula ebisasula bakubire ku namba y'essimu eri awo asaawe ne bajja kubeera nga bakuyambira ddala bungi ngamba okula ku bizibu by'ettaka butereevu namba yange 0702 43 88 52 Megatron bulwonkyaza ebigambo byange obinyumirwa kyekibi nnyo toyagala mmalirize naye emboozi tebankadde aginyumya nze njikaddiya kkiriza tunaabeeranga wano buli lwakutaano amina kati nina mirimu gy'abandi gye ŋŋendako njagala genda ate nkakalabya egyo then nkomewo naye ensonga yawaluka gandowooza tube nga tugijje mu ddiiro naye nteeseteese ne ŋŋanda ali mulyanyama n'abamuwagira nti essaawa yonna naye ajja alinde tapapa agenda kuvaayo tapapa ekimutaasa kubanga Didi Paul eno si yagisoyalinga naye wagamba buli yagisoyalinga bwe bayiye musibe bulungi mwiraba